Wateyo bwetuvaayo bannaddiini n'abakulembeze n'abakulisitu mu masinzizo ag'enjawulo basabidde President Museveni assuuka obulwadde bwa COVID-19. Pulezidenti akawungeezi afulumiza ekiwandiiko ekiraga nga bw'awonye obulwadde buno ne yeebaza Katonda n'abamusabidde. Bannaddiini abakulembeze ko n'abakulisitu bagumye kukkiriza Omutukuvu Donozio Ssebboggwawo Sserenya Mukomansimbi okusabira omukulembeze w'eggwanga okusooka obulwadde bwa COVID-19. Okusaba kuyisiza mu kitamiro kya Misiri kulembeddwa Bwana Mukulu ow'Esserenya Reverend Father Francis Xavier Mayanja ategeezezza nti basize okusabira omukulembeze w'eggwanga okuyita mu mbeera gy'alimu kuba Katonda alina ensonga lwaki akyamukoomye. Asimye President Museveni olw'okuyimirira ku lunaala bannaddiini naddala bwe yasonga n'okuteeka erwanyisa obufumbo bw'ekikula ekimu. Ye ssente wa NRM Mukomansimbi Shafiik Mwanja asimye President Museveni olw'enkyukakyuka gye yaleeta mu nneeyisa bannamagye bw'atyo n'amusabira obuwangazi. Ate omukunzi wa NRM Joseph Sewava akukulumiddya abatembedde omuze ogw'okuba obulwadde bw'obaawo omunene mu gavumenti afunye obuzibu kyokka bwe bafuna obuzibu gavumenti ebakwasizaako. Abakulembeze bannaddiini bateeka emikono ku kiwandiiko ekyakaliza President Museveni okussuuka obulungi. N'abakulembeze ba NRM disitulikiti Mtyana ng'abakulembeddwa minisita ebitaka Judith Nabaku basabidde omukulembeze w'eggwanga Katonda amusoose. Okusaba kulembeddwa Reverend Father Cyril Balaba amyuka bwana mukulu w'ekigo kya St. Luke kina Mtyana. N'abakubalaza obunyanvu eri abantu abaseketerera bulwadde nga babiteekamu n'ebyobufuzi. Ebintu eby'okuseka nga waliwo ebizibu oba bitusoomooza si bya buntu ate era tebikkirizibwa mu buwangwa bwaffe. Naye kyennyamiza omuntu bw'atandika okusanyuka ng'awulidde nti oli mulwadde. Akubiriza ne bannayuganda okubuuza ku bakulembezeko n'okwettanira enteekateeka za gavumenti naddala eya PDM. Ssente zizze abazifunye bazifunye naye ng'abantu bangi oba oliawo tebannannyonnyoka puroguramu eno. Mbasabye nti baleme kuwulira kigambo bakirekaawo ne bagende ku miruka gyabwe babuuze abakulembeze PDM kyeki. Abamu ku bakulembeze ba NRM Mtyana batubulidde lwaki bategeeza okusaba kuno. Katonda agamba banaasabanga bajjanga kuweebwa ate ng'eggwanga pulezidenti likyamwetaaga. N'abakulembeze b'e Kasanga basabidde President Museveni okussuuka obulwadde bwa COVID-19 ne batongoza ekisinde kya Yellow Power. Raise up your hands and we pray for our president. Oduleko lwabugo omuwozi wa pulezidenti ku mirimu egy'enjawulo yabadde omugenyi omukulu nga sisugula ofiisi ya Yellow Power. Kasaga Gerard ssente wa Yellow Power agamba nti bakikoze okulanga bannayuganda bafuna obutali bayinza okutunda ebintu byabwe. Ng'omuntu asobola okukolera ewaka n'afuna akasente omwana n'aba ng'asoma. Ye Lwabugo asuubiza okufunira abakozi ebintu bino obutale. Ate bw'oba nga toli mu katale kali akanene kano kalungi naye tekamala. Tekakuwa nyingi zenungi ng'aka Kongo ng'aka Amerika ng'akalala. So njagala sina budde awo musiibeko akati awo ku katale. Ebyo ebiridde nga pulezidenti afulumiza ekiwandiiko mwategeereza nti ssaawa ze bamugyeko ziraze nti kati talina bulwadde bwa COVID. Pulezidenti yeebaza Katonda okumusuusa nabo bonna bamusabidde. Twebaza omutonzi olw'okusumulula pulezidenti waffe. Tugenda kumulamu katono tukyadda n'agataliiko nfuufu amalala tuvaawo. Linda ne bino mu gatali